Kale. Izadde sawa nga 6 kitundu ku 6 nga 47. Enkuba nga bumanyi kibuyaga yabadde muyitirivu nnyo. Kibuyaga yabadde mungi nnyo. Natwala akasoli akatutetulaba by the way. Katutetulaba naye nga tetulina kyakola tetusobola kukakwata. Biki ebyayononese? Ebintu bya church ng'emizindaalo, ebikola ku church system ya church yonna yo yayononese. Tetunaba kugigezesa okulaba oba ddala ekola naye nga byo byayononese ku byenkuba yabikubye nga tubisengula tubitwale wa neighbor. Enkuba yatonye ekiro ebadde nyingi nnyo, ebadde muno embuyaga nyingi era yatulesenga boolaba buli kimu kyonna kiri wansi era tujja twagala kuddamu okulaba kye tusobola okukola. Mukama bw'ato bwe yageze ennyumba ya Mukama n'agiteeka ku ttaka. Era tetwagamba Mukama bw'atyo bwageze naye tetumanyi buli kimu kyonna ku nsi kibeera na pulaani yakyo. Kino kiyinza kuba nga kyapeninze mu ngeri yakyo Mukama bw'atyo bw'abadde akyagala oba ayagala kukiteeka ku level endala naye era tubadde tumusaba nkuba era twagala kwebaza Mukama agituwadde wadde tuyisizanga bwe mubeeramu abantu babaddemu n'abaana bane. Muzayi kinda mwabadde asula yagaana okudda mu mpya. Maama, namutubuulire engeri gye wasiba tuseemu ne famire yeeyo. Taata, kyabadde kisa kya Katonda. Naye enkuba etandise essaawa 6 akasula ntukawulira nga keenyeenya. Kati ekiddiridde kasuli okuba nti kasituka okukomawo ogwokubiri kagenze bugenzi ne kibuyaga. Ne kasimattuka ennyumba 2 kagudde ku nnyumba ya kusatu. Ne tujjamu abaana mu eno nnyumba esooka ne tubatwala mu yokubiri. Eyokubiri nako ne kasimattuka ne kagenda ne kagwa mu luguudo. Ffenna kwe kudduka ne tugenda ewa neighbor. Kyeweebaza Mukama okubanga abaana. Neebaza Mukama nnyo obulamu bwaffe buyimiriddewo lwa Katonda naye nga twabadde baakufa. Awo osabira obuyambi? Tubaye tusaba ku buyambi. Abaana bano nga bwe mubalaba budde bwa kusoma, school fees, okulya. Tusaba ku buyambi kuba naawo okwebaka tetulinaawo. Amanya nina Nabasa Shamimu, nina Mpima Jovani, nina Sakule Hema, nina Bagala Leski. Byagenze bitya? Twabadde twebase nga ndi awo nagenze olaba nga buloka za waggulu zitandika okuvaayo nga zigwa ezasoose eri ezagudde. Kati mba nfulumayo bwe nti nziruke agenza okutuuka wano nga kino kyasedda nenkutama wansi nensobola oyitamu. Abaana wabataasiza otya? Abaana oyo gwe nabadde ndeseeyo bali bo nabadde nfulumye nabo kati nenzaayo ate oyo muno nayo naye ng'ali eri mu nneeti ne munoonya kuba enzikiza abadde nnyingi. Kaka namufunye nenvaayo naye ne tudduka ne tugenda ali wa neighbor. Teri mwana yakoseddwa oba yabadde mu nnyumba yenna? Nedda. Kati osawo olina obuyambi bw'osaba? Nnyabo. Nyumba yiyo tenna. Saba kunyamba. Nazo akuzayo nyumba yiyo. Lwakuwa embeera.
Nsaba ku buyambi okubaako abaziruukirira okunnyamba okunzimbirako okubaako wembeera. Kati essaawa ya leero tolinawo ogenda ssula? Tunaba kufunawo. Omusikire. N'enjala eyolekedde abantu mu kaseera kano olemerere n'okubanga eri ku ttaka. Erinnya eryange z'omulangira Geoffrey Mawanda nga nze ow'amawulire w'ekitundu ky'Eboota Nsimbi Kiweesa Sserugoye wano we tuli bayitawo Kiweesa obudde buno. Abatuuze baffe baafunye ekizibu ky'enkuba, emmere eyonoonese mugiraba, abantu baffe bayolekedde enjala, bayinza n'okufa enjala ddala. Naye n'abatuuze abamu bagwiriddwako amayumba abamu balina mu ddwaliro baba batutekaawo ku Mwenda mu ddwaliro tutanategeera. Naye ng'abatuuze baffe babiri bagenze mu ddwaliro bali ku Mwenda awo. So tusaba gavumenti etuyambe etukwasizeeko abantu ku kyamayumba agagudde, etukwasizeeko ne ku njala eyolekedde mu kitundu kyaffe eky'Eboota Nsimbi Kiweesa Sserugoye LC1. Olowooza enjala eyinza bakwata lwaki olowooza nti enjala eyinza bakwata? Enjala okusinziira mu bwavu mwe tuli yo nkakasa nti enjala egenda kulumira ddala abantu baffe kuba embeera mbi mu kitundu, abantu tebalina ssente, abantu tebalina mirimu. So tusaba gavumenti webeesobodde tukwaseeyo ne ku mirimu ewe abantu baffe. Nga baganda bange nina ennaku n'okukola sigenze kukola, Mukama ye yatutaasizza okuba nti abaana babeera abalamu. Ffe tubadde twebase ng'enkuba etandika okutonya nga ngamba omwana yimukojjeko ebintu by'amasannyalaze, kaleediyo n'essimu. Ne tugenza okulira ng'ennyumba ebanga esituka ng'akasolya kalinga akagenda kalinga akambuka ne twambuka ewa mukadde ngulumu eseddako. Ne tugenza okuwulira ng'ate ewa nneyiba eri tuwulira ng'ebbaati eri bambuka. Kati nze ne njagala nziruke enfulume wabweru. Omwana kyavudde ankwata n'angamba nedda togenda wabweru, enkuba embi bw'etyo oyinza offiirayo. Kati okubanga abayimuka tujje tulabe ki ekigenze mu maaso ku nkuba, tusanze nga kakisolya kawana ntuseeko nga kabuuse ennyumba eyange kagenze ku nnyumba ey'okusatu. Nga kafunye obubudamu. Naye nga bwe mulaba embeera eno bweri, tusaba ku buyambi. Abaana battu bano bwe mubalaba n'abaana webali abaana baabali abaawonye. Tusaba ku buyambi batuyambe kuba ennyumba eyo nanga mugiraba siiringi, obusolya bwonna bugenze. Amanya gange nze Nakamaanya Harriet.